Erinnya nze Ssemambo Kristopher era nga neddira Njovu, taata wange mugenzi Edward Sseggujja n'omugenzi mama wange Alice Nantume. Okusooka byonna nva mu lunyiririrwa nva mu mutuba gwa Kibi Engoma Nnene era nga nva mu ssiga lya Ssemambo e Buligi mu Butambala nga ndi muzzukulu wa Mukalo. Olwaleero ekindeese wano ky'ekisoko kyaffe eky'olwaleero nga waliwo enjogera egamba nti OKOSEKOSE mugalumonde kubanga agabwanda gabikka ntumbwe. Bw'oba olina gw'obuzaabuza nga oyagala omuyitako ng'okootekoote amalaga galumonde tekasobola kukumalayo, naye ate ye bwanda waakiri akubikka entumbwe. Otegedde ekigambo ekyo bwe kirina okukozesebwa kwe kusoma kwaffe okw'olwaleero.